Abatuuze n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu disitulikiti y'e Luweero nga bakulembeddwa mu minisita Jesse Muyingo basinkanye abayizi abali ku nkola y'abamunanika Constituency Education Fund okwogera ku nsonga ez'enjawulo. Ensinkane n'ebadde ku kyalo Kirumandagi mu luka gw'e Wankanya era nga yegaddewo omwaka. Akulira ofiisi egaba sikaala za gavumenti Mase Mugowa alambuludde emitendera egiyitibwamu gavumenti okuweera omwana bw'atu n'asaba abayizi abatajuza foomu okwesa omukisa ogukyaliwo. Olw'okuba tukyali mu kiseera kyennyini kino eky'okujjuza foomu, nsaba ababadde tebalina bakikola mukozese omukisa guno musobole okubeera ng'ekyo eky'okujjuza foomu tukimaliriza. Tewaliiwo placement gye mujja kufuna bwe munaaba temujjuziza foomu zeezo mu kiseera ekituufu. Ate Christopher Matabi ku Rabba Sefu atangazza ku ngeri abayizi gye basibamu ku nkola eno kyokka ne yennyamira olw'okusomooza kwe basanga. Okulonda abaana muno mu bifo byaffe mwe tuli abanaabeera nga baganyuvu mu baseefu kubadde kujjudde ebiwundu n'amakoona. Ye ssentebe wa disitulikiti y'e Luweero Omulangira Ronald Ndawula asoomozezza abakulembeze ab'ekkusa bokka. Eriyo bammemba ba paalamenti nayo saagala kubogerera bubi naye amazima gaba maki mazima n'omugamba nti owaaye nyambaako omwana wange asome ng'ekyamaanyi ky'oyinza omufunako ka message kakukulisa Krisimansi. Minisita mu kwogera kwe asabye abatuuze okwagala ennyo gavumenti olw'enkulaakulana gy'ereese mu kitundu ky'e Luweero ate baagale n'omukulembeze. Pulezidenti Museveni njagala mwagale kubanga naye abaagala. Ebintu bingi bye tufunye mu ssaza lyaffe mu disitulikiti yaffe abalala tebabifunye lwa nkolagana gye tulina ffe ng'ab'e Bamunanika ab'e Luweero ne pulezidenti wa Uganda. Mu ngeri bw'ayogedde ku bayizi abasoma mu 5 abalindiridde okusibwa ku baseefu omwaka ogujja n'alaga n'emitendera egiyitibwamu. Naye tezijja kuweebwa mwana agudde, zigenda kuweebwa omwana ng'afunye first grade wa senior 4 senior ne P7. Oluvannyuma akwasizza abakadde tulya Ssekukkulu n'okuwaba eddwaliro ly'ekimanda gy'amasannyalaze ag'enjuba. Abantu abalala okubadde abazadde bamutonedde ebirabo eby'enjawulo. Ate ng'obulunzi bw'enkoko bwongedde okukwata akati mu ggwanga, gavumenti etongozza emisomo mw'etandise okusomeseza abalunzi ennunda ey'omulembe. Muno mulimu n'okulambula abalunzi ba ssekinnoomu mu bisibo byabwe, okubaweerayo amagezi ku ndiisa yaazo n'okutangira endwadde. Emisomo bagitongoleza ku ssomero lya King David High School e Lukaya mu disitulikiti y'e Kalungu. Era ndiisa emmere y'omuwendo ateekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabeeko bamanyi be baki ebisolo. Giwomeddwamu bannagriik abakuliddwa Dr. Jackson F. Mubiru nga gitongozeddwa minisita by'obulimi obulunzi n'obuvubi Vincent Wamulanga Kisempijja nga abalunzi abasoma mu 5 babanguddwa mu bukodyo obw'okulunda enkoko ez'amagi n'ennyama. Minisita Sempijja ataanyizza ebiruubiriddwa mu misomo gino nti baagadde abalunzi babangule ku bukodyo bonna. Twagala okusomesa omuntu ne tumutegeka abeere mukugu mu kintu kyonna ky'agenda okukola. Okusomesa tugenda kuteekako amaanyi omuntu abeere mukugu ku kyagenda okukola n'ekigendererwa ekinene.